Sitta kulya kyankya nga ne mu lusuku mulimu omuso. Oluganda Kaasammeeme 223 empaka z'ebibuuzo ezisookedde ddala ku mutindo ogw'ekika ekya waggulu ku mutimbagano. Bassebo ne bannyabo olwaleero mbakanye n'omusajja akiikiridde essaza ly'e Mawokota naye nga twetaaga ebirabo, ensimbi enkalu, ssente enkalu, abantu bano ze banaawangula okuddamu amaanyi kuba bazze okulwanirira olulimi Oluganda. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere munnamawokota. Wampase omukama wange. Njagala oyanukula ekibuuzo kino. Ekigambo kino njagala okyatule. Kikola ennyukuta 4 oba 5. Ekigambo kiri a, ma, a, za ne yi. So mukama wange omusoyisoyi, ekigambo ekyo kiri amazi. Kale bwe kibanga kiri nga bw'okyogedde, njagala ekigambo ekyo kibeera tekiweddeeyo era abasinga bakikozesa ng'ekivumo. Kimaleeyo tuwulire. So mukama wange, ekigambo ekyo kiggwaayo nti amazinga nkata. Obubonero 3 ekigambo ekyo kiggwaayo nti amazinga nkata kubanga omuntu bw'agateekawo gakola enkata. N'olw'ensonga eyo mutegeere olulimi Oluganda n'empaka zino eza Kaasammeeme. Naye nga njagala okubategeeza twetaaga ebirabo abantu abo abalwanirizi b'Oluganda okubeera ng'ate bibagwana.